Gavumenti ya Uganda eri mu nteekateeka okutwala mu Parliament ennongosereza amateeka agafuga okulonda okukifuula ekyobuwaze okukozesa obuuma bukalimagezi obukwata ebinkumu mu kulonda kuno. Gavumenti ya kuno yasalawo nti kigenda kubeera kya buwaze okukozesa enkola endigito mu buuma buno obwa biometric voter verification machines mu kulonda okujja okwa 2026. Amateeka agaliwo tegakifuula kya buwaze okukozesa obuuma buno nga kino gavumenti kyeyagala okukyusa kifuulibwe kya buwaze buli mulonzi okuteeka ekinkumu ku buuma buno mu kiseera eky'okukuba akalulu. Sekamwa w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda Julius Muchunguzi agambye nti akakiiko k'ebyokulonda kalindiridde minisita wa ssemateeka n'obwenkanya atwale ennongosereza mu mateeka gano eri Palamenti olwo akakiiko k'ebyokulonda kasse ekyo gavumenti kyesalawo mu nkola. Akakiiko kaali kakozesazaako obuuma obwo ekyenjawulo ku mulundi guno kigenda kuba kya buwaze kuba ekiri mu tteeka kati kigamba nti akakiiko k'ebyokulonda kayinza okukozesa tekinologi mu kulonda ate tekinologi eyo eyinza okukozesebwa ku stage yonna. Naye kati etteeka eryo lyetulinze oba ekiwandiiko kya minisita kyetulinze okuteekebwa mu Parliament kyekyo ekigamba nti okukozesa n'okuyita n'okusunsulibwamu mashini eyo BBVK machine ekwata ebinkumu kujja kuba kwa buwaze nti buli muntu yenna buli mulonzi yenna anaabazze nga tebanamuwa akakonge ajja kusooka kukakasibwa ku kyuma ekyo nti yeye nti ate si muntu mulala yenna amujidde mu mannya ge okumulondera. Kinajjukirwa nti mu kulonda kwa 2021 obuuma buno bwakozesebwa naye nga mu bifo ebisinga obungi bwafa era tebwakola. Julius Muchunguzi agambye nti enteekateeka eriwo buli kifo ekironderwamu kijja kuba n'obuuma bubiri ng'akamu bwe kafa nti ng'akalala kasigala kakola. Mu mbeera eno akakiiko k'ebyokulonda kagambye nti Uganda egenda kuba ne aligesta 2 ekuli ey'okumutimbagano ssaako ey'okumpappula. Voters register ebeerako mu digital era ejja kubeerako ne mu hard copy mu mpapula enkalu. Zonna zijja kubeerawo. Ku digital zibeera ku mutimbagano ky'obolaba bw'oteekamu voter number erinnya lyo livaayo ne likulaga wa woolondera. Details ezo ziva ku voters register, digital voters register eri ku kakiiko ebyokulonda ku mutimbagano gwa digital. Buli polling station wajja kubeerawo register erimu abalonzi abalondera ku polling station eyo. So wajja kubeerawo register ebeeremu naye ebeera ngezze mu foomu zinga 2. Foomu emu ebeera ya digital, endala foomu eba ya ku lupapula olukalu. Kinajjukirwa nti minisita wa ssemateeka n'obwenkanya Norbert Mao gye buvuddeko yasinziira mu kakiiko ka ssetteeseza akalondoola eby'amateeka n'akoona ku nsonga y'okozesa obuuma buno obudigito n'agamba nti bwakuba bwa buwaze mu kulonda kuno naye okuva olwo gavumenti ya Uganda tekimanyiddwa we yakoma ku nsonga eno. So I can authoritatively say, having attended that meeting, that the next election will be based on biometric voter verification being compulsory, and the money has been provided. I spoke to the chairman of the Electoral Commission before coming here today. Ye President w'ekibiina ekya Democratic Front era Commissioner wa Parliament Mathias Mpuuga Nsamba agamba nti Uganda okuba na register 2 ey'okumutimbagano n'ey'empapula kya bulabe nnyo era obubbi bw'obululu we butandikira. Kubanga wona akalulu kabbibwa okubbibwa tebakabba ku lunaku lwe kalondebwa n'enteekateeka ya register oyinza okugamba nti kibitundu 5 ku 10 ku butangaavu n'obwerufu bw'akalulu. N'olwekyo siina bumativu ku nteekateeka ya register. Nalowooza nti eno y'emu ku nsonga enkulu ezitwandibadde tuweremerako mu reforms okukkaanya tukola register ya kikaaki tukola manual oba biometric na buli kati twali asobola tuwa answer. N'olwekyo register yo n'enazola commission gyenaleeta oba zombi olw'omuvuyo guddemu. Ensimbi obumbibwa za Uganda obusukka mu 8 zezigenda okukozesebwa okugula obuuma buno obusukka mu mitwalo 10. Abamu ku bavuganya ku bwa President mu kulonda okujja basanyufu naye engeri amagye ga kuno gye gabadde geeyisaamu okuviira ddala lwe batandika okuwenja akalulu mu nteekateeka eyingidde Ssabbiiti ey'okusatu olunaku olwaleero. Akwatidde ekibiina ki NRM bendera ku bwa President wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa agenda kubeera mu bitundu ebya Madi Okola, Arua ne Arua City ng'awenja akalulu ekisanja ekyomusanvu.
Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Senninde ategezza laadiyo y'embuga Kyabasa Ensajja nti enteekateeka zonna ziwedde omuntu waabwe okuba kampeyini mu bitundu ebyo era basuubira obuwanguzi nti bubali mu mikono gyabwe. N'olwekyo njagala okwongera okukubiriza abantu bafaabeeyo era n'okwongera okutegeeza bana NRM nti olunaku olwaleero omukwadde waffe akyali mu kutalaaga mu mambuka era nga saba abeeyo era nga bwe badde bakola kwongera okufuba okulaba nga bongera okwaniriza omwagalwa waffe ate n'eno nayo tuli mu kweteekateeka wonna ekiseera kyanaatuukira mu bitundu ebisigadde eby'eggwanga abantu basange nga yeeteeseteese bulungi. Akwatidde ekibiina ekya National Unity Platform Bendera Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine agenda kubeera mu bitundu eby'ebutembo ne Budaka ng'akuyega abeeno okumutwala mu ntebe ennene ey'obukulembeze bwa Uganda. Munna FDC Nathan Nandala Mafaabi ye leero agenda mu disitulikiti y'e Kapchorwa era ayogerera ekibiina kyabwe John Kikonyoga ategeeza leediyo y'embuga Kyabasa mu jugumiza ggwanga nti babadde bakyatambula bulungi okuggyako obumulumulu obutono obukolebwa poliisi kyokka n'agamba nti amagye gabadde gakyekuumye nga gakuumye empisa newandibadde ng'emabegako zaali zaagasiiwuukako. Luli emotoka ekirole kyatomera emotoka ya NTV yali kyali kirole ky'amagye gwe twatawanyizibwa n'akatono bagezezaako okwagala okulema kugenda wamu ne tubajjukiza nti akakiiko k'ebyokulonda twakategeeza gye tulina okubeera n'olwekyo poliisi terina buyinza tulagira we tulina kubeera fe tulina ogibuulira obuuzi tugenda kubeera wano endowooza ne beekuba mu mutima ne bakola tebalina okukola. Ye Generali Girigoli Mugisha Muntu Oyera akwatidde ekibiina ekya Alliance for National Transformation Bendera abuulidde leediyo eno nti ayolekedde kalangala mu bizinga kyokka n'agamba nti tasobola kugamba nti amagye gakyakuumya empisa kabasooke batuuke mu mwezi ogwa January bwe bajja okutegerera obulungi nti ddala gakyazikuumye. Gamba tujja kulinda tulabe kubanga kati twakamala wiiki bbiri zokka tetusobola okumanya ki ekinaddako ndowooza oluusi basobola okuba nga bakyasoma embeera oba basobola okuba nga bakyusizaamu nga baagala kukozesa oluusi akakodi akalala oba oluusi baagala kukyusa enkola tetumanyi. Omwembwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Yassine Ssekidde annyonnyodde nti kyabulaba abantu okusula n'ensolo era kisobola okuviirako abantu okufuna endwadde. Nga obusookera ddala obulwadde bayita rabies obulwadde buno buva ku mbwa okubeera nga eruma omuntu n'abeera ng'afuna obulwadde obwo. Obulwadde obwokubiri ngenda kuwa salmonellosis. Obulwadde bwa salmonellosis buluma abantu mu bitundu byabwe eby'ebyenda naye nga akawuka kano kasobola okuva ku bisolo ku bubi obukyafu bw'ebisolo. Akawuka akaddako ke ka ringworm oba mu bisolo luba lukuku naye nga kasobolera ddala okukwata olususu lw'omuntu singa afuna contact n'ekisolo ekiyina obulwadde obwo. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Ng'ebula ennaku 9 zokka okwewandiisa okwabeeyagaliza obubaka bwa paalamenti kutandike waliwo abamu ku babaka ba paalamenti nga n'okutuuka kaakano tebannategeera oba nga banneesimbawo ku bwannamunigina oba bakyalina omukisa okwebwa bendera ez'ebibiina byabwe oba binaabafuukira bya kankutte kibwamu wambwa kyatta amagi. Kinajjukirwa nti ekibiina ekya Nuupu bwe kyafulumya olukalala olw'abaali baweereddwa bendera yaakyo waliwo ebifo ebyasigala nga bikyetegerezebwa era nga waliwo n'abataweebwa kaadi wabula ne bajulira. Mu kibiina ky'NRM naye wawulirwayokko obumulumulu ku nsonga y'okugaba kaadi naye oluvannyuma byawulirwa nti abakulembeze b'ekibiina ekyo baali basinkanye abo abaali beemulugunya ne bakkaanya batambulire ku mugendo gw'ekibiina. Mubamu ku baajulira olw'obutafuna kaadi ku ludda olwa Nuupu mwe mwali ne Manjeeri kye bakutikka omubaka w'ekibuga Jinja mu paalamenti nga ye mubaka yekka Nuupu gwe yafuna mu kitundu ekya Busoga mu kulonda kwa 2021 newankubadde ng'omukulembeze wa Nuupu okutwalira wamu ekitundu ky'e Busoga yakiwangula mu kulonda kwa 2021. Wabula Manjeeri kye bakutikka ono agamba nti na buli kati tannategeera ekituufu kyennyini kye baamulanga obutamuddiza kaadi ya kibiina kye ate nga yekka yakiwangulira ekifo mu bitundu ebya Busoga mu kulonda okwayita.
mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde mangi eri kye bakutika omubaka wa paalamenti owa Jinja City ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yozefu Lukyamuzi. Twebuuza Honorable Manjeri agenda komawo yavuddemu agenda ku respectinga decision y'ekibiina ki? Nateekayo petition yange mu kakiiko aka tribunal okubanga katunula mu nsonga eyo kuba ebimu ku bigabisa kaadi gy'emirimu omubaka gy'akoze mu kitundu lweyaliteyo eby'ekibiina byonna mu ebiri kati wabazza mu kibuga Jinja okusinziira kaadi bwe yagabiddwa yanjawulo nnyo ali ku gurawundi mulala neyagabiddwa kaadi mulala naye nze nkimanyi pulezidenti wa Robert Kyagulanyi Ssentamu anzikiririzaamu obutali bwenkanya obwankoleddwako nabadde nteekayo okusaba kwange era natuuse n'ogamba nti bwe mubanga mulabanga ebyo si bituufu musitule akalulu ako mukaze wano mu bannakibuga Jinja basalewo bennyini kubanga okusinziza ku kyeriwo n'ekiri eno byanjawulo nnyo ebigambo bingi ebinjogerwako ebigambo bingi ebyanteereddwako nga bampayiriza naye ate sinnafuna mukisa kuwulirizibwa. Honorable Manjeri, bigambo ki ebyo ebikwogerwako? Nange mpulira buwulizi nsubirako kubamu kuba ekibiina baŋŋamba Manjeri wakola kino so sibitegeera ng'omuntu ayenze. Honorable, tubadde tusaba obeere specific biki bye bakulumiriza ebyo nti wakola kino biki byennyini ebyo? Ne wantabyogera kubanga ebintu ebimu byaffe bya mu nju ebo naye nga waliwo allegations ezinteebwako nze nali mmanyi ekibiina kirina okunzimba kubanga mu babakaana n'abana okuva e Busoga baafunayo nze omu ekitegeeza ndi mukyala mulwanyi entalo nnyingi zenywanye ku lw'ekibiina tubira nti obwenkanya bugenda kubanga bumpeebwa. Ekibiina officially kyagambye nti ku luno omuntu atalina kaadi yaakyo tajja kuyimirira ku rale yaakyo yonna naddala eya president w'ekibiina awo n'abeera teweewagudde. Abasoga tugamba nti entamu gy'ofumbyemu togyeta kitamutamu kakati ensonga ya rale si yensonga okugibeerako naye nze tekiŋŋaana kuwungira pulezidenti wange kalulu kuba pulezidenti. Okay, kakati Honorable ye president w'ekibiina tomufuna ku ssimu tategeeranga bizibu byo byakutuukako? Ntifubako nnyo munoonya naye sinnamufuna ndegezaako munoonya nga simufuna. Emabegakawo yayita mu Busoga yayitaawo kiri nayagala nnyo okutuuka waali naye nga abamutambulira okuba entaafuna kaadi ne bateekawo embeera ey'olutalo obanza okuba omulabe naye nayagala nnyo okumulaba naye nennemesebwa. Waliwo abagamba nti nno nti gw'omu ku babadde ab'omutwe omunene naddala bwe baali bakola ssemateeka empya y'ekibiina nti olina ebintu bye wawakanya. Sibadde kuba mitwe minene naye just we twali mu meeting nawa ndowooza yange naŋŋamba nti ebisanja bibiri eby'omubaka okubanga kwakoma ne ŋŋamba nti kati nga mu bitundu byaffe eby'ebusoga tukyazimba ekibiina. Olowooza ekirowoozo ekyo kyandibanga kye kyakuleetera ebizibu? Situubira waliwo abankuba ekikono abateekawo embeera enziyiza okutuuka wa president. Tosobola kuyita mu lead of opposition Joyce Onyonyi okutuusa ewa president w'ekibiina? Lead of opposition nafuna omukisa n'enjogerako naye era nemba nga ndaga obutali bumativu bwange ne mugamba lead of opposition mbadde nsaba wabeerewo akakiiko ak'enjawulo kayingire mu nsonga zange ekiba kitegeeza kujja Busoga ne Jinja bajjeyo naŋŋamba ensonga zo nziwulidde ngenda kubanga tulaba ekyokukola naye mbadde sinafuna kuddibwamu kuva gyali sebo. Naye kitegeeza abakulwanyisa b'amaanyi mu kibiina we bakulemeseza okulaba pulezidenti? Ange simanyi kubanga pulezidenti mwagala omulaba mazze ebbanga naye okuziyizibwa kw'amaanyi nnyo okuliwo.